okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN TV wasuza otya? Nyongera okukulamusaako amakya ga leero era nga nyongera okwebaza okubanga weekuumidde ku mukutu gwaffe guno ogwa 3ABN TV era nga okusinga byonna nkwebaza okubanga weekuumira ku pulogulaamu eno ensulo ey'enkya n'osobola okubanga okeera buli ku makya n'okubiriza n'abafamire yo n'ab'emikwano gyo ne basobola okubanga beeyunga ko wano ku 3ABN okubanga batambulira mu bigere bya Kristo mu nsulo ey'enkya. Omulabi waffe nyongera okukukubiriza buli ssaawa 11:00 paka ssaawa 12:00 beera nga weekuumidde ku 3ABN TV era oyongera okuba ng'ogitambulirako ne ku mulimu gy'oba ogenza okukolera kuba tubeera ne pulogulaamu nnyingi ezizimba era ezizzaamu amaanyi era nsobola okugamba gikuumireko abaana bo tebagenda kuba nga bakulira mu musingi omukyamu. Olunaku olwaleero nga tugenda okutandika pulogulaamu yaffe eno ey'ensulo ey'enkya ngenda kukusaba tuwummulemu katono tuwulirize oluyimba lwaffe luyongere okuba nga lutulyowa omwoyo lututeeketeeke olw'ebyokuyiga bye tugenda okuba nga tuyiga olunaku olwaleero. Tumaze omulimu gwaffe ebibala biritwalwa musanyu okubituusa mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo zawadi olunaku luja mangu tukunganire wali gye tuliyimbira n'essanyu nga tumwebaza nnyo nnyini tumusuta Mukama mu kibuga ekijja. Sanyanyo eringi bulijjo sanyanyo jaguliza wali olunaku luja mangu tukunganire wali tulibane essanyu lingi nnyo mu nju ezaakolwa zaabu Mukama zatukolera mu kibuga ekijja. Bulijjo sanyanyo jaguliza wali olunaku luja mangu tukunganire wali. Omulabi waffe nyongera okukulisayo mu kayimba ako nkiwa kakoze bulungi era akagenda kuba nga kakuteeseteese olw'ekyokuyiga ekyaleero era olunaku olwaleero nze Nwagaba Moses nze nkomyewo nate okuba nga nkuweereza mu pulogulaamu eno ensulo ey'enkya era nga mpeerereza mu kkanisa ey'e Kabulengwa English Church era nga mpeereza ng'omudinkoni yonna gy'oli osobola okujjanga n'otwegattako ku sabbiiti ne tusinziza awamu. Era olunaku olwaleero tulina ekyokuyiga gyaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa waliyo Katonda mu ggulu. Waliyo Katonda mu ggulu gwe mulamwa gwaffe gwe tutambulirako era omutwe gwaffe olunaku olwaleero gugamba nti
omuntu omulungi afudde olwaleero. Omuntu omulungi afudde olwaleero. Njagala tweyongere okufumiitiriza ku mutwe guno, omuntu omulungi afudde olwaleero. Amakya agaleero ng'ozukusereka tulowooze ku bino ebigambo tubikubirizeeko. Omuntu omulungi akoze eki? Afudde. Era ekyawandiikibwa kyaffe olunaku olwaleero kivudde mu kitabo kya Yeremiya essuula eyokusatu olunyiriri olw'15 era nga kigamba nti, era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli, abalibaliisa n'okumanya n'okutegeera. Ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli, alibaliisa n'okumanya n'okutegeera. Amiina. Kino nga kisuubizo ky'amaanyi. Mukama azze ng'atuwa ebisuubizo bingi era ffenna abakristaayo ffenna we tuli amakya ga leero tumanye ebisuubizo Katonda bingi byatuwadde. Yatuwa omwana we Yesu Kristo n'ajja n'atufiirira. Ekyo nakyo kyali kisuubizo era ne kituukirira. Era ekisuubizo ekirala olunaku olwaleero tulimu kiraba nti alituwa abasumba ne baliisa emitima gyaffe n'okutegeera. Amiina. Era omuwandiisi waffe olunaku olwaleero atandise ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero ng'atugamba, Mukama bw'aba nga yali awadde ekitiibwa ebisuubizo kino ekirungi. Mukama bw'aba nga yali awadde ekitiibwa ekisuubizo kino ekirungi ennyo, yakikola ku kirabo kye yawa eky'omwana we yennyini. Amiina. Ekisuubizo kino omuwandiisi waffe atugambye olunaku olwaleero kyatuukirizibwa Yesu Kristo bwe yajja n'atufiirira ebyonoono byaffe era n'abeera ng'omusumba omulungi. Era n'ayongera okuba ng'atugamba nti ekisuubizo kino kyatuukirizibwa mu mwana we yennyini era ne ku buweereza bw'ab'omukwano abalungi naddala. Era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tulaba obulamu bw'omwami ayitibwa Ignacio Lopez era nga tugambibbwa olunaku olwaleero nti ono omusajja yafiira ku myaka 49 egy'obukulu olw'okuggwaamu omusaayi nga bamulongoosa. Nga kitalo nnyo. Omusajja ono yafiira ku myaka 49 egy'obukulu. Era nno batugambye nti mukwano gwaffe Ignacio oba Lopez okuva mu kiseera kye eky'obuto nga bakyali bayizi bayita mu bulamu obw'okusoomoozebwa era nga bali babeera mu kibuga ekimanyikibbwa nga Madrid. Era ng'ono agamba nti ebiseera bye eby'obuto nga bakyasoma buli luwummula bwe lwatuuka nga balina okuba nga bakkakkalabya nga bayita mu kusoobozebwa okw'amaanyi okusobola okuba nga banoonya engeri gye banaabeerawo. Era oluwummula lwabwe baalumalanga nga bakola emirimu eginaabasobozesa okuba nga bakola ki? Nga babeerawo. Ekitegeeza nti baayitanga mu bulamu obuzibu ddala, obulamu obutaali bwangu nga abaana abato. Era bayita mu bulamu obwali buteyagaza. Naye olunaku olwaleero tugenda kusobola okutunuulira obulamu bw'ono omwami Lopez tulabe engeri gye yatambulamu. Yadde yakuliramu eno embeera bw'eti yasobola kubeerawo etya. Era tuyinza kuyigira ki ku bulamu bwaffe, ku bulamu bwe olunaku olwaleero nga twetegeka okuba nga tugenda okuba nga tukola. Tuyinza kulaba ki? Kyakuyiga ki olwaleero ekitutegekebbwa? Era nkusaba oyongere okuba ng'okwata ekkalaamu yo osobole okuba ng'owandiika ebyokuyiga bino olunaku olwaleero. Era kubiriza banno bayongere okuba nga batweyungako ku mukutu guno ogwa 3BN TV. Bonna gye bali tusobole okuba nga ffenna tuyigirizibwa wamu. Era tugambibwa nti omuwandiisi waffe yayongedde okuba ng'atugamba nti emyaka egyo gyali mikalubu nnyo nga oluwummula lulina kumalibwa nga tuli mu kutoba na bizibu oba okunoonya ekkubo eddala olw'obulamu obwo. Era ne tugambibwa nti omukozi atakoowa afaayo
ennyo ow'omugaso akulaakulana omugabi omukkiriza atayuugayuuga ow'ekyokulabirako. Ignatio yali musajja mulungi. Olwo lwonna ebyo byonna omuwandiisi agezaako okutulaga obulamu bw'ono omusajja Lopez. Yadde tulabye nti mu biseera bye eby'obuto yayita mu bizibu bingi ebinyigirizibwa nga okusobola okubeezawo obulamu bayita mu kutoba nga balina okusooka ne bawummula ne bagenda muwulidde ne batoba basobole okubeezawo obulamu. Tulaba nti ono omusajja yali musajja mwetowaze, yali musajja wa mugaso nnyo, yali musajja wa nkulaakulana ate nga musajja mugabi. Yali musajja atayuugayuuga, eyali omusajja eyali ekyokulabirako. Era muganda wange ndaba olunaku olwaleero amakya agaleero Mukama naffe atusuubira okubeera ekyokulabirako mu bitundu gye tubeera, mu bifo gye tukolera, mu bannaffe ffenna gye tubeera, tubeere ebyokulabirako tusobole okubeera ne impact ennungi eri abantu be tubeera nabo. Era nga bino bitugambibwa nti byawandiikibwa omunnamawulire yali abeera mu kitundu kye bayita Alumeria, nga ye yawandiika ebintu bino ebikwatagana ku Ignacio Lopez. N'atulaga nti ono omusajja yali musajja afaayo ennyo, yali musajja ow'omugaso ennyo. Era n'atugamba nti eyo yengeri, n'atugamba nti ekibuga omwali ekkanisa ye, ekibuga omwali ekkanisa gye yasemba okusabirangamu, bwe yasiiga ekifaananyi kye mu alipoota ennyimpimpi ey'okufa kwe, n'afulumizibwa mu lupapula lw'amawulire nga galiko omutwe okugamba nti omuntu omulungi akoze eki? Afudde. Tulaba nti oluvannyuma lw'okufa kw'ono omusajja ebigambo bino byawandiikibwa mu mawulire nti omusajja atakoowa, omusajja afaayo ennyo, omusajja ow'omugaso, omusajja akulaakulana. Bino ebigambo bye byawandiikibwa kw'ono omusajja ng'afudde. Bye bigambo bye basobola okukuŋŋaanya ne bamuwandiikako, ye lipooti gye baamukolako. Kiba kitegeeza nti yali musajja wa mugaso nnyo eri abantu, yali musajja wa nkulaakulana eri abantu, era nga yali wa mugaso nnyo. Era okufa kwe kwawuniikiriza abantu bangi, era omulamu gwali nti omuntu omulungi akoze eki? Afudde olwaleero. Muganda wange, abantu bayinza kwogerako ki? Mukululo ki gw'ogenda oleka emabega? Abantu ogenda baleka bakaaba? Mu Seventh Day abantu bagenda gamba nti omusajja oyo afudde, omuntu omulungi afudde olwaleero. Era omuwandiisi ayongedde okuba nga atugamba nti nga omusumba Andres Tejuel bwe yagamba mu bubaka bwe nabwo obwafulumizibwa mu katabo ak'amawulire aka Adventist Review nti weeraba Ignacio mu kiseera kino, weeraba Ignacio mu kiseera kino, tulabagane mu kiseera kitono, ovudde ku nsi kuno nga toyombyeko na muntu yenna. Entalo, okuwalaŋŋana oba okukolokotanga abalala tebikubaddeemu. Amiina. Tulaba nga obulamu bw'ono omusajja Lopez tebwalimu kintu kyonna kireetera muntu yenna kuba nga yeesitala, kumuleetera muntu yenna kuba nga amukyawa, kuba teyayinanga budde buwalana bantu banne, teyayinanga budde bukyawa bantu banne, teyayinanga budde bulwana na bantu banne, teyali muntu wa ntalo. Naffe Abakristaayo olunaku olwaleero nga tugenda okuba nga tugenda mu mirimu gyaffe, Mukama atusuubira okuba nga tukolaganira wamu mu mukwano omungi ogw'ekitalo. Leka tuleme kwenyigira mu bintu bireetawo ntalo wakati waffe na baganda baffe. Leka tuleme kwenyigira mu bintu bisaanyaawo bulamu bw'abantu balala. Obulamu bw'ono omusajja Lopez tebwalimu yadde kantu keekuusa kulwana, tebwalimu kantu keekuusa kukyawa bantu. Era ndabira ddala nga bwe buno obulamu omukristaayo w'amaddala bwe yandisobodde okuba ng'atambuliramu. Era n'ayongera okuba ng'atugamba nti
kye wamanyanga okukola kwe kufumiitiriza obulungi, okutegeera ebintu byonna n'okwagala abantu. Watambulanga ku nsi nga oli muntu mulamu aliko akamwenyumwenyu. Amiina. Omusajja ono Lopez yatambula nga ye muntu alina akamwenyumwenyu. Muganda wange leero ogenda otambula ng'ova mu nnyumba yo ogenda ku mulimu okukola, abantu bakulabamu ki? Abantu bakulabamu nnyiike, buli bw'oyita ne bagamba omusajja omukambwe wuyo ayitawo. Ku makya gano omusana gwakagwa. Naye batugambye nti ono omusajja ono Lopez yali muntu mulamu. Naffe ng'Abakristaayo Abadiventisti leka tubeere bantu balamu eri bantu bannaffe. Leka tuleme kubeera bantu balamu ku Sabbiiti yokka, ne tubeere bantu balamu, tukuume obuntu obulamu okuyita mu wiiki, okuyita mu nnaku 6 ne ku Sabbiiti. Naffe tukozese omusajja ono ng'ekyokulabirako kyaffe. Tulabira ddala nti abantu bamwogerako ebigambo birungi byereere. Njagala nziramu bino ebigambo tubiwulire naffe esobole okubeera empisa yaffe. Watambulanga ku nsi ng'oli muntu mulamu aliko akamwenyumwenyu, okugumya n'okwagala. Simanyi ani alidda mu kifo kyo, tulabagane nate. Simanyi ani alidda mu kifo kyo. Muganda wange, olunaku olwaleero naffe tusobola okudda mu bigere by'ono omusajja Lopez. Obulungi bwe baali babutenda era baanyolwa nnyo nga balabira ddala tewali muntu ayinza kuba ng'adda mu kino kifo. Ne muganda waffe, Mukama atuwa omulimu olunaku olwaleero, Mukama atuyita naffe okuba nga twegatta ku kisibo kye, okuba nga tuweereza okuyita mu kuyamba abantu bannaffe, okuba nga tubeera mu bulamu obweyagaza ne bantu bannaffe nga twolesa empisa ennungi, nga twolesa okwagala. Era buli omu mu buweereza Katonda waakutadde atusuubira okuba nga tuweereza n'obuntu bulamu. Era olunaku olwaleero omuwandiisi ayongedde okuba ng'atugamba nti obulungi bw'obuweereza obw'omusumba omwesiga busobola kubeera butya eri ekkanisa. Kino ekibuuzo nkikubuuza ku makya ga leero nga nange bwe nkyebuuza. Obuweereza bw'omusumba omulungi omwesigwa busobola kubeera butya eri ekkanisa? Omuntu tetutunulira basumba bokka, naffe twetunuulire mugaffe. Oyinza okuba ng'oli mu dinkoni, oyinza okuba ng'oli kyakikiraako, oyinza okuba ng'oli twekyala. Mu kifo kyonna Katonda kyatukutaddemu ekyokuweereza, obuweereza bwo Mukama akusuubira kubutambuza otya? Mukama akusuubira kutambula otya? Omukululo gwe baleka mu bulamu bw'abantu bangi emirundi mingi si mwangu gwa kusangulawo. Olunaku olwaleero njagala tukiyige baganda bange nti emikululo abaweereza gye tuleka mu bulamu bw'abantu si myangu gya kukola ki kusaanawo. Okugeza ng'omusumba w'ekkanisa, omukadde w'ekkanisa, impact gye tulina eri abantu be tuweererezaamu, empisa gye twolesa, okwagala n'okukyawa kwe tulaga abantu. Muganda wange, Mukristaayo munnange, tuyinza obutasobola kujjawo mikululo egyo era giyinza okulemesa bangi okuba nga basenga Kristo mu mitima gyabwe. Era omuwandiisi ayongedde okuba ng'atugamba mu kitabo ekiyitibwa Acts of Apostles olupapula olwa 5:26 nti abasumba bayitibwa okulaga okusaasira okungi eri abooluganda mu Kristo. Abasajja n'abakazi abatuukiridde abasisinkana bulijjo entalo ez'okukkiriza oluusi ne bazivaamu nga si bawanguzi. Amiina. Mukama ayita abasumba okulaga okusaasira eri abantu ab'ebika bwe biti. Abantu bangi bayita mu ntalo nnyingi mu kanisa, abantu balwana n'ebizibu oluusi ne babivaamu nga tebawangudde, ne lwakuba nti abasumba basuddeyo gwannaggamba tebafaayo ku bisibo byabwe. Olunaku olwaleero Mukama atukubiriza ng'abaweereza ba Mukama tweyongere okuba nga tufaayo ku b'eŋŋanda mu kkanisa. Tweyongere okuba nga tufaayo ku Bakristaayo bannaffe. Bw'oba oli mu dinkoni, faayo ku bantu abali mu kkanisa yo. Bw'oba oli kyakikiraaka, bw'oba oli treasurer, bw'oba oli mu kifo kyonna Katonda wakutadde, beera ng'ofaayo ku
ku bakristaayo. Katonda olunaku olwaleero ayogera wamu naffe, ayogera naffe abaweereza mu kkanisa, ayogera naffe abasumba. Oba oli mu kifo ki, oba olina bukulu ki, oba okulira Uganda Union oba ki, Mukama atuyita olunaku olwaleero okuba nga tuyimusa obuweereza bwaffe nga tutuukirira buli muntu yenna n'obwetowaze n'okusaasira. Era mu kwongerayo atugambye nti nno ekkanisa ku nsi ekolebwa abasajja n'abakazi abakola ensobi, abeetaaga okugumiikiriza, okufaayo ennyo, abeetaaga okugumiikiriza, okufaayo ennyo, okubayigiriza n'okubatendeka okukolera awamu mu bulamu buno. Amiina. Ekkanisa yeetaaga abantu abasobola okugumiikiriza bantu bannaabwe, abasobola okuba nga batendeka bantu bannaabwe, era nga guno omulimu agutukwasizza naddala abasumba b'amakanisa, abakadde b'amakanisa, abakulembeze mu buli kiti. Katonda ayagala tubeere abantu abasobola okuba nga tutendeka abantu bannaffe, kuba ekkanisa ekolebwa bantu balina nsobi. Tukimanyi bulungi Katonda teyajja kunoonya batuukirivu, yajja kunoonya abo abalina ebibi n'ensobi. Era naffe Mukama atusuubira ng'abaweereza naffe okuba nga tuteekesera ku bantu bano okulaba nga tebakkirira oba nga tebava mu kkanisa, okulaba nga banywera, okulaba nga tubanyweza, nga tubeera wamu mu bizibu byabwe. Era ayongedde okuba nga atugamba nti abasumba beetaagibwa, abasumba abeesigwa, abatalisuutasuuta bantu ba Katonda wadde abatasuutasuuta bantu ba Katonda wadde okubakwata mu bukambwe, naye abalibaliisa n'omugaati gw'obulamu. Amiina. Olunaku olwaleero ekkanisa yeetaaga abasumba abatagenda kuba nga basuutasuuta bantu, abagenda okuba nga tebakwatisa bantu ate mu bukambwe, naye yeetaaga abasumba abagenda okuba nga baliisa abantu ekigambo, abagenda okuba nga baliisa abantu ekigambo eky'obulamu, si abagenda okuba nga babanenya. Omusumba najja n'anenya omuntu okakkana omuntu afudde mu kyaki. Mukama atusuubira okuba mu luzungu omuzungu akiyita being hospitable. Mukama atusuubira okuba nga tuwerukaminga abantu, nga twaniriza abantu mu biti byonna bye bakola ki, bye balimu. Era buno obuweereza butukwasibbwa ng'abaweereza mu kkanisa. Leka omulimu tuleke gulekera basumba, naffe bakyaki memba mu biti mwe tuli, mu kifo bonna w'otudde, leka kuba ng'onyigiriza muntu munno. Abantu kituufu tulina eŋŋambo, tulina obutaagalana, tulina okuwalaŋŋana, tulina ebizibu byaffe bye twetuusaako ng'abantu ebituleetera obutakwatagana. Leka zino embeera zireme kutubeeramu ng'abakristaayo, nga twetegekera obwakabaka bwa Katonda obuli mu kujja. Leka tusabe Katonda olunaku olwaleero atuwe ekisa kye. Leka tusabe Katonda tusobozese okubeera abaweereza abo abeetaagibwa mu kkanisa eyaleero, abaweereza abagenda okusobola okuliisa abantu ba Katonda ku mugaati ogw'obulamu, abagenda okusobola okuyamba abantu okuwulira ebigambo eby'omwoyo. Amiina. Abagenda okusobola okuyamba abantu okumanya omwoyo omutukuvu by'agamba. Awo nno abantu bagenda kusobola okufuna okwagala, era bangi bagenda kuluubirira okuba nga batuuka mu bulamu obutaggwaawo. Naye ng'ekyo kigenda kuva ku ngeri gye tukwatamu abantu mu kkanisa, engeri gye tukwatamu abantu mu bitundu gye tukola ki, gye tubeera. Era olunaku olwaleero muganda wange atulaba olunaku olwaleero, njagala okole okusaba kwo. Mu kusaba kwa amakya ga leero nga tonnava kusimbula kuva waka genda kukola, nsaba olunaku olwaleero tusabe Katonda, tugambe era tumusabe tumukaabirire ekkanisa yaffe asobole okuba ng'agiwa abasumba abasobola okugoberera Katonda by'ayagala, abasobola okuba nga baweereza ng'ebisuubizo bya Bayibuli bwe bikola ki, bwe bigamba. Leka olunaku olwaleero tuluweeyo, tuluwongeeyo, twongere okuba nga tukola ki, nga tusabira abasumba, kuba balina omulimu munene nnyo
gwe beetisse, naye naawe yongera okuba nga weesabira Mukama ayongere okuba ng'akukozesa mu kisibo kyo, Mukama ayongere okuba ng'akukozesa ku mulimu gwo gy'ogenda okuba ng'ogenda okukola, Mukama ayongere okuba ng'akukozesa okulaba ng'obaako omuntu gw'oyimusa, wabula oleme kuba ng'olina omuntu ate gw'olinyiridde, kuba olwo kigenda kuba ofuuse ekisiikirize eri obulokozi bw'omuntu. Mukama atugamba olunaku olwaleero, kino ekibuuzo twongere okukifumiitirizaako. Omuntu omulungi afudde olwaleero, omuntu omulungi afudde olwaleero. Ebikolwa byo bireseewo mukululo ki emabega? Gwe ng'omusumba w'ekkanisa, gwe ng'omulabirizi w'ekkanisa, gwe ng'omukadde w'ekkanisa, gwe ng'omudinkoni w'ekkanisa, gwe ng'omusomesa, omukululo gwo guleseewo ki eri abantu abo b'okulembera? Obalese mu maziga bakaaba, obalese mu kuyaayaana olw'obulungi bw'olaseewo. Tulabye ono omusajja Lopez yakulira mu nnaku ey'ekitalo, naye ennaku gye yakuliramu teyamulobesa, toba teyamulobera kubanga aweereza Mukama Katonda we n'essanyu, teyamulomesa kuba ng'abeera muntu mulamu eri abantu be yali abeera nabo, era okutuusa bwe yafa abantu basigala basobola okuwitina ensinga. Leka naffe yonna Katonda gy'atutadde mu buweereza bwaffe abantu basobole okugamba nti ono omusajja kituufu aweereza Katonda wa Isirayiri, ono omusajja Katonda gw'aweereza mukulu era wa kitiibwa. Leka tuleme kuswaza linnya lya Katonda gye tutambulira, naye twongere okuliyimusa. Ng'abaweereza b'ekkanisa tweyongere okuba nga twesabira, naffe ng'abakyaki memba buli kiti buli omu mwali twongere okubeera abantu balamu, twongere okukola nga tetukoowa, twongere okufaayo ennyo eri bantu bannaffe, era tweyongere okuba nga tubeera ab'omugaso. Kiba kya nnaku nnyo omuntu okubeera ng'oli mu kitundu naye nga tolina ky'ogasa. Leka tubeere abantu ab'enkulaakulana, leka tubeere abantu abagabi, leka tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa, era leka tusaavinge ng'ebyokulabirako mu bitundu Katonda gy'akoze eki gy'atutadde. Olunaku olwaleero tugambye katusabire ekkanisa, tusabire ekkanisa Mukama yongere okugiwa abasomba abasobola okugoberera Katonda by'ayagala, baweereze ebisuubizo byabwe n'amagezi, baweereze n'amagezi agava ku ntebe ya Katonda ey'ekisa, ng'ekyawandiikibwa kyaffe bwe kyatugambye nti era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli, abali baliisa n'okumanya n'okutegeera. Tuwembeeke olw'okusaba. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe omutonzi w'eggulu n'ensi, tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde okuba nga tuyigira ku bigere byo wano mu pulogulaamu ensulo y'enkya. Beera wamu naffe era otuyambe tusobole okuweereza n'okwagala, tusobole okubeera abakozi abalungi era abeesigwa mu mulimu gw'otutaddemu. Era Mukama olunaku olwaleero lusaba otuyambe tusobole okwongera okubeera abantu balamu nga bwe tulabye ono omusajja Lopez olunaku olwaleero. Mukama beera wamu naffe, tukuume yonna gye tugenda okuba nga tutambulira olunaku olwaleero. Beera wamu naffe, kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu nnyera Yesu Kristo. Amiina. Nyongera okwagaliza olunaku olulungi. Mukama abakuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.